Yes. Of course, you are Sarasira. We don't want you to speak like just standing and shouting to condemn this, you know, especially on you journalists. You're not competing for any position, you are just telling the truth. Tubasasira bannange bro byaddala Yasiano wa NBS photo journalist Francis Yasiano y'omu ku basoose okukulibwa wali mu Kazangola we basoose okuggyako kamera beera nga bwogirabye China pain China pain zako bamukubye okugulu basooka kusitula kulaba nti basooka okukwata bakusitula embeera eyo ye Francis Yasiano ali mu bulumi bw'amaanyi engeri gye bakubamu Stephen Kibuika wa NTV sajja bafuta amale basically the same money and injuries. You see Abu, or Daily Monitor, over there under the helmet. I don't know if you saw the crack on the helmet. Yeah. Wearing a helmet, so they hit the head. So the helmet cracked. Those helmets are very high. You can imagine he didn't have one. Tuyambe tubadde ne body hammer miga egisinga gyakute body hammer buno balance then netuuka mu drone tubeeramu for over 1 hour mwebakamu edakiika 5 ne muzuukamu edakiika 5 ne babakuba sajja n'abuuza nasomako naawe mpozi luddawa n'ensirika kubanga Honorable Mwada yali yatugamba nti oyogera ennyo bakuba nnyo naye olwamaze omusajja nannemerako nasomera naawe ngulira wa nanga akuba mu mavivi nemugamba nze sisomangako naawe sikumanyi nakumanya ate bambise fesa ate naawe ebisi ati nkulabye temulaba abandi tetulaba nze zeke yabadde alabamuko kuba nze t-shirt ya NTV nagyetadeko ku mutwe we nti ngandekawo ka space nga ndaba alabako batamale nga tebalaba bagamba weebikke fesa amaaso gasibe bwoti ofune wosiza wokka so kati nanze mbalaba mpola namugambyeko nina meja gwe mmanyi yatugamba tetulina kukola bintu ebyo kubalabisa bo batukubye nga bagamba tubalabisa so bagamba oli wawa bagamba niwe NTV bagamba fuluma yambala t-shirt ofulume tamale nangamba gamuuliride tenistondeka wano ne Abu ngamba kansigale nabo nze babadde banzikiriza okuva mu motoka ngamba sijja kulekerera bannange. Yeah, when at least you hear between them from your fellow journalists. We've said this many times, condemning the brutality on Ugandans, whether journalists or not. But I mean, it went from the politicians to the common people, the border riders. Now, the most noble people, journalists, you're being attacked. That means this is a deliberate attack on the truth. You were attacked because they were trying to black out Kawempe so that they commit all those crimes in the darkness. We stand in solidarity with you journalists. We condemn this attack on you.
but we insist and say this will not end until criminals are not in power. For as long as these criminals are in power, you are not safe, not even you journalists. They will use you to push their propaganda. They will try to use you to silence the truth. They will try to use you to subdue all of us that are trying to resist them. But ultimately, nobody is safe. Now you are reporting about a by-election and you are attacked. Tomorrow you'll be reporting about a crime being committed by a senior army official, a senior police or government. Was coming in. Yes. Of course, you are Sarasira. We don't want you to speak like just to stand in and but to condemn this, you know, especially on you journalists, you're not competing for any position, you are just telling the truth. Tubasasira banange. Bro. Yaddala. Ano Yesiano wa NBS photojournalist Francis Yesiano y'omu ku basoose okukulibwa wali mu Kazangola we basoose okuggyako kamera beera nga bwogirabye China pain mu bulamu China pain nako bamukubye okugulu basooka kusitula kulaba nti basooka okukwata kusitula embeera eyo ye Francis Yesiano ali mu bulumi bw'amaanyi engeri gye bakubamu Stephen Kibuika wa NTV sajja bafutamale emye batata bamama awangule kawempa awangule gwe muwa mumuwe akawempe bibadde bitya ebyekawempe byo tukoze naye gamawulire gaganya ate munnange awangule gwe bawa bamuwe otusuubiza waneeno nti era weetegese yo bulletproof n'oyambala kati neetegese natutte bulletproof abasajja mpulidde ng'ebikompola ze mpulidde ekintu ekikuba kuno ne kiddayo nendowooza oba kiki oba kibadde kikompola oba badde landimindi ekawempe nze nvuddeyo mbiro nze ekyamazima amawulire g'ekawempe twagasase kuva 12 ku makya bwe tutuukidde kati go gaganye ekyamazima galemye batata bamama awangule kawempa awangule gwe muwa mumuwe nze amawulire sigalina kawempe byo tukoze naye gamawulire gaganya ate munnange awangule gwe bawa bamuwe otusuubiza waneeno nti era weetegese yo bulletproof n'oyambala kati neetegese natutte bulletproof abasajja mpulidde ng'ebikompola ze mpulidde ekintu ekikuba kuno ne kiddayo nendowooza oba kiki oba kibadde kikompola oba badde landimindi ekawempe nze nvuddeyo mbiro nze ekyamazima amawulire g'ekawempe twagasase kuva 12 ku makya bwe tutuukidde kati go gaganye ekyamazima galemye batata bamama awangule kawempa awangule gwe muwa mumuwe nze amawulire sigalina
Yeah. When I at least you hear between them from your fellow journalists, we've said this many times, condemning the brutality on Ugandans, whether journalists or not. But I mean, it went from the politicians to the common people, the border riders. Now, the most noble people, journalists, you're being attacked. That means this is a deliberate attack on the truth. They were attacked because they were trying to black out Kawempe so that they commit all those crimes in the darkness. We stand in solidarity with you journalists. We condemn this attack on you. But we insist and say this will not end until criminals are not in power. For as long as these criminals are in power, you are not safe, not even you journalists. They will use you to push their propaganda. They will try to use you to silence the truth. They will try to use you to subdue all of us that are trying to resist them. But ultimately, nobody is safe. Now you are reporting about a by-election and you are attacked. Tomorrow you'll be reporting about a crime being committed by a senior army official, a senior police or